Gyebuvuddeko abatuuze bakozesa oluguudo lwa Kiwoko Katalekamesse beesuula mu jjulume ne beekalakaasa olw'embeera embi oluguudo lwabwe gye lwalimu era nga n'emmotoka ya poliisi yayonoonekerayo bwe baali bagenze okugombolola abeekalakaasi. Abasobola okuyitawo wetumugana kuyitawo. Embeera y'emu ey'okwekalakaasa yalabikira ne mu batuuze b'erumpewe ku luguudo oluva e Kiwoko okudda e Nakaseke nabo bwe bava mu mbeera ne beekalakaasa olw'embeera embi oluguudo luno gye lwalimu. Tebalimanga oluguudo lwaffe luneeno ve Kiwoko paka Katalekamesse tuli mu mbeera mbi nnyo bakama bange. Tezikyayitawo eza takisi tezikyajja tusabye obuyambi tetubulaba. Eno embeera ewaliriza gavumenti okutandikirawo bunnambiro okukola enguudo zino abatuuze baddemu okufuna ku mirembe era nga we twogerera emirimu egy'okukola enguudo zino gigenda mu maaso. Obutafaananako n'oluguudo lwa Kiwoko Nakaseke Kalule ng'ekitongole ky'ebyenguudo mu ggwanga ekya Uganda National Roads Authority kye kiruvunaanyizibwako olwa Kiwoko Katalekamesse disitulikiti y'e Nakaseke erivunaanyizibwako kyokka olw'embeera gye lubaddemu gavumenti eya wakati esazeewo erubayambeko omulundi guno eruddaabirize lutuukagane n'omulembe ogwetaagisa. Abatuuze bagamba nti baakufuna ku buweerero kubanga abadde badaagana nnyo okutambula n'okutambuza ebyamaguzi byabwe nga kati bawewedde kyokka ne bakiikira gavumenti ensingo olw'okubalindanga okwekalakaasa olwo n'eryoka evaayo ekola ogwayo. Agenda okutuuka ng'ebinnya bimukubye era oluusi yazaaliranga mu kkubo naye kennyini nazaaliranga mu kkubo. Ekyalo kyaffe kibadde kiringa ekiri mu nzikiza ng'era teri yeegombayo naye olw'ekkubo okujja nsuubira abantu batandise okwegombayo. Nga gavumenti okuyamba abantu baayo tiyandirinze nga kujjayo kukaaba kw'abantu bakwekalakaasa abantu bandibadde bakolebwako mu budde obutuufu. Omubaka wa Nakaseke Central omuli enguudo zino zombi Alan Mayanja Sebunya alambudde ku nguudo okulaba engeri emirimu gye gitambulamu era asinzidde wano n'afalaasira kontrakita eyaweereddwa eddimu ery'okukola enguudo za Kiwoko Katalekamesse okutuukiriza ebyo ebiri mu ndagaano. Tujja baggulako omusango singa banaaba tebakoze ekyo kye balina kukola. Ekyokubiri, ensimbi zaabwe ze baasaba okuweebwa singa baba tebasobola okugamba Ministry of Finance ensimbi ezo baziriwe oba bazizze. Stephen Onyango Mutoto okuva mu Best Ways Contractors Limited abali ku ddimu ly'okukola oluguudo lwa Kiwoko Katalekamesse olugenda okwemmenta obuwumbi bw'ensimbi za kuno 6 n'obukadde 8 naye aliko byannyonnyodde. Bagita local sealing ya mtoka entonotono itano uzito obusoka tons 20. Sealing eno tuteko gundi otutekako amayinja ga collars amayinja ago tegalaga amaanyi nnyo geji yabeera akageje katono. Singa enguudo zino zinaaba zimaliriziddwa kyakuyamba nnyo abatuuze okutambuza ebyamaguzi byabwe mu bwangu okubituusa mu katale era n'abo abanaabanga bagenda mu malwaliro oba ku mirimu kijja kubanguyiranga. Stella Nandawula ne Samuel Kawoya, BBS Terefayina Gambuuze. Webaleka Kawoya nga tukyali ku byantambula abatuuze mu disitulikiti y'e Sembabule eyo